muganda ogenda ogule emmotoka Lil Pazo muli bubi mwakoma omwesonyiwa oba mukyesonja buli omu anoonya munne anti era nze siba nakona mutawaana na muntu nze profile yange ngizimbidde ku bukakamu era ndibeera mukakamu ebbanga lyonna ensonga nze nayiga buyizi kutunuulya butunuulizi mbeera ebeeriwo omanyi mu bulamu Mukama Katonda bw'abanga yakuleese kubanga nze sina kye nakozesa sina gwe naloga okujja okufuuka Suuna Beni akati bwe mbanga nfuuse Suuna Beni bw'abaawo embeera yonna ezze n'ensoomooza nga ngamba Mukama Katonda nti wangi bino gwe wabindeeta mulwana kati ngaalwa naye amanya gy'abimanyi bakwatamu bino bagamba mbu bakwatamu bo bakwatamu naawe ogendanga n'okwatamu n'olaba naye nga kiki eky'omuganda waffe kimusumbwa wamulyako sente ze wamunyaga ekisawo kya ssente wamubbira mukyala kikimukamba muzibu agamba talikyogera paka oba mbuno obanga bamuziise obanga agenda kufa wadde benna byabaawo naye akanamba kesikadde yitinga nga munjakka kuwa ogende obimubuuza eyo ogira n'omukubirako sikajjanga wakana muganda waffe oba gwe buzibu jagendayo mubuuze ojagendayo mubuuze ekitongole kino ekya SDGs ekiyambako ku nteekateeka y'okukwatako ku baana abali wansi eyo okusobola okubeera nga babalifitinga babasitula kakati olwaleero babadde mu kusanyukamu nga balina enteekateeka ze bakwasaganya ko n'okusanyukamu kati ne banoonya ne bagamba nti ani asobola okuba endongo ekkirira mu bantu bano ab'owansi batajetinga sema abazungu be basayininze gojja okuba ekinyanya so wadde babuuza nti DJ kiwa nayinza okukyankalanya abaana abageto era ne bagamba Suuna Beni n'olw'ensonga eyo Mukama mulungi nti nno ebintu nga bino nange emirabyeko bagambanga nti endongo y'ebinyaanya eno ya muntu wa wansi nekakati n'abaana bo waggulu Bulaaya yonna katugikubirayo tebakyalina kye batugamba tugenda South Africa nga ennaku z'omwezi 3 tugenda kubaayo ne show ate omwaka ogujja tugenda kutandikira Canada Suuna Beni ogenda Canada tugendayo byonna muganda wange kintu ng'okitadde alevo waawo namazako afuuse tabbu yajja n'endongo gye baagireganga kati bagizala wanga bagamba oyo akuba bikyoyo naye ekisa kya Mukama Katonda nakutegeera baganda bange kye beetaaga era nenkola ekyo olunaku olwaleero endongo ngikubidde wano endongo za corporate zinsesa teziringa ziri ezaffe ez'ebideeya ziri zikakobogo anti zino okuba eddakiika 3 nga bagamba weebale nnyo weebalire ddala okoze omulimu weebale nga bakwata ekibaasa ng'oyitamu abayaaye bayingira mu ndongo y'ekideeya ekyo n'agamba Solooza anti kati gwe jjajja olaba jjajja Suuna oba mbazira ne batasalako gwe katujja okutegeera kye tuli mwana jjajja kino ekidde okiraba nkikuwa gwe tomanyi gye nkijje mwana abayaaye bensasulidde singa tebasalako ate singa tebakeesa tubanu nga kasana kaasa waye batugamba abamu obeera bagayingira shift 2 ekitegeera waliwo bwe nakubako kendongo waliwo nakubako endongo e Masaka bwe twabaddeyo gyo nasabula endongo mukira ekikadde kino nedda si gundi mukikadde nabaddeyo mukikadde naye waliwo ekivulo ekyaffe kye twadegeka e Masaka naliyo wano mu Nnyendo waliyo twafuukula enfuufu waliwo abaazina ne baddayo waka kati bwe batuuka ewaka obudde nga bukedde ne badda ate yamugambye gwe webake wetutuusaawo kuluma kyate naawe ojje nkugambye byonna tubikoze naye Mukama Katonda yeebale atuwadde ekisa beyakwalaali nagamba badimani bange nti munjigirize bye munywannyweko ewa tebakkiriza nagamba aliyeni nti njigirize okugulumamu togulumangamu nayengana okujigiriza okugulumamu nenjagala ngulumemu bw'oba okola ekintu kyotegeera obulungi oba nga ne mutima okyagala osobola okusetolinga n'okikola obulungi kati ffe tugenda generation yaffe twagala kujjawo ebintu ebaze balowooza nti okulinnya ku stage n'okola ekyakabi omala kubwamu obola abaganda baffe abasinga obungi bakyettanya nnyo oli otandika okuyimba oluyingira studio bwati wajja banyokera gala balungi mwagala nnyo mwebali eddala mwebala okutuwa omukisa naffe ne twagalwa mwebala okutuwa omukisa ne mutufuula bize tubeera bize tukola mande tumande tuba tukola mirimu mwebala okugituwa mwebali eddala tulibeera bakakamu gye muli ebbanga lyonna kubanga ku bukakamu ffe tutudde tumanyi kulwana abalwana
nange baba ayina amaanyi naffe tuli banafu n'abagize era baŋŋambye kyawutu oba omukyala wadde buli kimu Suuna tukikuwadde ensaniya tuzikuwadde buli bagamba omukyala bagata ne ku kabineti etasobya naye bayayomwe Suuna beni tasobya yawo simanyi kati sooka otubuli Suuna beni omukyala wadde gwe tugenda okugwegattawo naye eggwanga limulabe omukyala nkyali ku road test wangi mbayitaayitamu ngezaako okulaba nga nfunira ddala omutuufu road test. My name is Onesmus Kansime and I work with the Office of the Prime Minister in the SDG Secretariat. This event is the Kampala People's SDG Festival. The main objective of this event is to create a platform for awareness and recognition of the sustainable development goals of the Agenda 2030. There are 17 in number, but to implement and attain them, we feel they should be localized and everyone should know about them. So that if everyone, individuals and stakeholders act, implement and attain the 2030 agenda with its 17 sustainable development goals, then it makes the work of government easy. This event here has been organized by the SDG Secretariat in the Office of the Prime Minister and the Uganda National NGO Forum, the SDG Champions, Kampala Capital City Authority, with support from the United Nations and the Royal Danish Embassy. We have been able in these 2 days to do an SDG walk. We walked yesterday from Kololo up to KCCA grounds. We were close to 800 walkers. When we reached these grounds, we had a citizens baraza where citizens from all walks of life, from ghetto, young people, women, students, came here and talked about their issues, suggested ideas and solutions, some of the challenges that we face daily as individuals, as a smaller society, and as a country at large. Those solutions will be compiled into a report and they will inform policy moving forward on the implementation of the Sustainable Development Goals. Day 1 and day 2 we had exhibitions. Very many people, organizations, companies, ministries, departments and agencies and individual persons were showcasing innovations and ideas. So we were able to see people who are contributing to some goals, such as goal number 6 on clean water and environment. And of course, all these innovations and ideas are contributing to goal number 1, which is ending poverty. Today, we had other different activities. We had panel discussions on climate action. We had panel discussions on peace, justice and strong institutions, on gender equality, on young people and access to opportunities. We hope that the discussions and the recommendations from these panel discussions, which are going to be compiled into one report, are going to be used for corrective action. We shall make sure we follow up so that this is not a hit and run event, but we have the outcomes and the recommendations worked on by several MDAs, by some stakeholders, including the private sector companies and also the civil society organizations in Uganda. We also awarded different competitions. The exhibitors, first of all, the best exhibitors were awarded. We had people who have innovations in purifying water. We have people who are doing a lot of work in the slum areas, employing people and engaging those who have ideas to start and take off and start to innovate and produce. So those were awarded, 3 of them. We also awarded young people who competed in the essay and poetry contest. This was about the theme, which is harnessing citizens' potential to enjoy and own the SDGs, the Sustainable Development Goals. We awarded both categories, the essay and poetry competition. We believe that moving forward, the use of non-conventional ways in advocacy and awareness raising and action inspiring should be used, such as poetry and essay competitions. So that is something we have brought on board
engage young people the more. Young people are in art, young people are still in school. Even when they do not have money, they can write something that inspires action, that creates awareness, and they can be part of the journey of Uganda on sustainable development goals. This event is going to be annual. Last year we had regional events. This year we had regional events in all regions. In Western region, we're in Mbarara City. In the East, we're in Jinja City. In the North, we're in Lila City. In the Central, we're in Mubende. This is the National Stroke Kampala People's SDG Festival, which also takes in discussions from all regions to this platform. And this, of course, ideas from here will be presented at the United Nations Summit, which will be in September this year in New York. And we hope that even next year, since we still have 7 years, where we need tremendous effort to achieve the Sustainable Development Goals, when you look at the fruits of this festival, we are going to make sure we have it every year. The partners are willing to continue supporting, and we are also willing to continue to work with them in the spirit of Goal 17 on partnership for Sustainable Development Goals to make sure that we achieve the objectives of this event. Exhibition was free of charge. We put out a call. People applied to exhibit. Organizations, companies, ministries, departments, and agencies applied to exhibit. To some, we reached out, but no one was charged to exhibit. This exhibition was free of charge. When it comes to entertainment, how many entertainers do you come up who are just filled up the 2 days? Before I come to the number of the entertainers we had, we must appreciate the use of music and entertainment and education combined. We are using musicians in the spirit of edutainment. We want to educate, we want to create awareness. On the number, we had about 12 artists who have been here with us for 2 days. Yeah, and they are doing a great job to mobilize masses to come here and be with us in these 2 days.